mukama katonda kyeyampa era kisinga okulindamu emirembe. Naye nsanyuse nti bwe nsobodde okuddamu okuyimba mbadde siyimbira abaana b'abantu, mbadde nyimbira mukama katonda. Basebo ne bannyabo, nze siri wano kukungubagira Pasita Yiga, ndi wano okujaguza bulamu bwa Pasita Yiga n'ebyo mukama byamusobozezza okolera ensi eno. Yesu gwe mugga ogw'okuwuula okulukutanga bubanguze ogulawo ensi waliwo omugga ogw'okuwuula mbagambye Yesu gwe mugga ogw'okuwuula kukulukutanga bubanguze ogulawo ensi ekomera waliwo omugga ogw'okuwuula kinamu nti Yesu gwe mugga ogw'okuwuula haleluya kulukutanga bubanguze ogulawo ensi ekomera waliwo omugga Yesu gwe mugga akyabusabusa amaanyi ga Katonda, njagala olwaleero ogende ng'okimanyi nti Katonda w'amaanyi. Gamba munno nti Katonda w'amaanyi. Nandibadde najja dda okungubagira Pasita Yiga oba okwegatta ku nkubi n'enkubi z'abantu okumusiibula, naye kubanga okubeerawo kwange newankubadde nange natondebwanga ninga mmwe baganda bange era ng'ensi yange njagaliza birungi, abatuuga basalawo nti nze sisaanidde. Era ntendereza nnyo Pasita Mondo sawejeko wano. Ono Pasita Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11. Ziramu ono Pasita Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11 nga ndi mu senior 1. Naye yeewunya akaana kato akali akagezi nali nsomera ku Brain Trust Academy. Era bwe yajja okuwulira enjiri nze omu ku baana abato abasooka okulokoka. Era nyina muganda wange bamuyita Pasita Paulo Sentamu, nze namuwulira enjiri okulokoka kati asumba church. Era nyina ne mama wange bamuyita Mama Nalongo, nze namuwulira enjiri okulokoka. Naye Pasita nga bw'ogambye tinewankubadde kubanga watuyigirizanga kubeera b'amazima, era ebimu ku byewanjigiriza Pasita watubulira ku kabubuka akato kebayitanga Dawudi. Era Musumba mbadde wano nenzigwamu amaanyi ng'ogamba ompagira naye otya. Tukitegeera tukagane kubanga tuli baana b'abantu, tuli bantu buntu, tetulina kye tuli okugyako nga twesize Katonda.
era pastor badde yogera wano nenzijukira mu byawandiikibwa waaliyo kabaka bamuyitanga Nebukadduneeza kyekibumbe baleme kusinza Katonda n'abantu ba Katonda bennyini abasinga bawagonda kubanga baali batya kabaka Nebukadduneeza ne bagonda ne basinza ekibumbe. Ne waliwo omulenzi bamuyitanga Shadrach, omulala bamuyitanga Mesach, omulala Abednego. Onoosonyiwa sibimanyi nnyo naye nzijukira nti abavubuka abo bagamba kabaka Nebukadduneeza nti gwe toli Katonda. Ne bagamba waggulu eyo waliyo Katonda eyali Katonda nga bakabaka batanga abakusooka we bali era ajja okubeera Katonda nga nawe tokyali kabaka. Ne ŋŋamba singa Mukama akkiriza omusumba wange nga ndi muto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi obaoliawo yandibadde tatya. Baganda bange tuli wano nga tujja kuza obulamu bwa Pastor Yiga. Bagambye obaoliawo nandibadde sobodde kujja wano kuba saayagadde kukyankalanya mikolo kubanga bwenzija ne bembazze mu bulungi batandika okuba abantu ne bakwata abantu ate nga sikyagala. Saagala kubeera akabonero ka nnaku naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda buli wabeera awamu ne basaba abawa kye baagala era nga ffenna tumanyi kye twagala. Manya nze nduulu temuzikubira nze, muzikubira oyo ali mu nze, muzikubira oyo ankozesa nga bwe yakozesa Pastor Yiga. Era ekisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda, waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyaasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri, naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kagamba nti ozze gye ndi n'ebitala n'amafumu naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Funya omukisa kubanga wano oyinsobolera okubeera safe mu nnyumba ya Katonda. Oboolyawo Katonda nange akozesa okutuusa amawulire amalungi gye muli. Pastor Yiga yali mukwano gwange, twasinkana emyaka mingi nnyo nga muto wange muganda wange ate omusumba waffe Pastor Jengo ng'akyali mwana muto nnyo. Pastor Yiga yali kyali wange. Pastor Yiga yali muyimbi. Pastor Yiga twakwatagana, twanyumyanga emboozi nnyingi kubira ddala mu kacaca akatini akaali eri mu ghetto mu Kibunya enaakulabye. Naye kye twafaanaganyanga ne Pastor Yiga okusooka ffenna kye tutuukiridde naye ekitone kye tusobola okukola twagala tukikole ku lw'obulungi bwa Katonda waffe. Pastor Yiga kyaki yagizimba mu ghetto, yali asobola okugenda eyo Kololo, yali asobola okugenda mu bifo eby'ebbeeyi naye yagizimba mu ghetto. Wabawo ekyokuyiga tukiyigire Pastor Yiga n'abantu bonna abalinga ye. Katonda asobola okukozesa omuntu yenna, wawakana nti Mukama tasobola kukozesa muntu yenna, tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye nti munaku gye twalusuubira n'oboolyawo Katonda yaluteekawo n'ansobozesa okwogerako nammwe sangi kisobodde baganda bange naye n'ansobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bugere bwakuba wasuubi. Mukama bwe yasitula Pastor Yiga nkakasa ajja kusitula abantu mwenna kasita tutakkiriza Katonda kutuyitako, kasita twesiga Mukama Katonda waffe. Musumba Mondo, Musumba Jengo, wakati mu kusaasira Mukama kusaasire, nze manyi nti Katonda ali naawe. Manyi nti Katonda agenda kukozesa ebyamagiro.
Isache tekitagenda okuwerekera. Musumba jengo oli jengo. Ejengo mu luzungu baliyita batya? Baliyita weevu. Nkakasa mwenna abawulira ebyo tukola waliwo ekigambo kye badde bagamba eno weevu ya people power, eno weevu ya NUP, eno weevu ya Kyagulanyi, eno weevu y'abavubuka. Tulina ejjengo eriri mu kuswipinga eggwanga olunaku lwa leero. Girako emyaka 35. Maama tuli mu maaso ga Katonda. Mukama agamba mubeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago nsaba abafuule ab'eddembe bakadde baffe. Tubaagala nnyo, tubawanye ekitiibwa. Naye nsaba mukkirize nti naffe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tugeyagalira mu maama. Maama tetuli bayaaye munnange, tetuli babbi, tetuli bakozi ba ffujjo. Naye twogeragana amazima kuba byebino ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato. Pulezidenti waffe byebino bye yatugamba. Natugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza. Natugamba nti baleese fundamental change. Bataata baffe ne maama baffe ne bakkiriza okuyiwawo omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo. Ne mutugamba nti keep your word, if you are a man keep your word. Ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo. Olunaku lwa leero tubasaba kintu kimu, mukuume ekigambo kyammwe. Mubeere b'amazima n'amazima gabafuule ab'eddembe. Bwe tuba twogera ku bwenkanya mubeerewo eri buli omu. Bwe tuba twogera ku mazima gabeerewo eri buli omu. Kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze. Ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusiika. Kulwogera ng'enjala ekuluma ng'omugati gukuli mu maaso ate ng'omanyi gugo. Ojja kugumiikiriza naye obugumiikiriza bulina we butuuka. Tetubagala ntalo. Ffenna tumanyi entalo kyezikola ensi. Neera tumanyi nti entalo zaaleetebwa abo abakulembeze abaakolanga ebyo ebya Nebukadduneeza. Olunaku lwa leero njagala okusaba Mukama Katonda ffenna atukwateko ku mitima gyaffe. Tuleme kubeera mu kutya. Kubanga ekintu ekisinga obubi kwe kutya. Okutya okwogera amazima. Naye oyo ayogera amazima alibeera mulamu ne bw'ali battiddwa. Naye nga tukakasa nti Mukama oyo ali waggulu ali naffe atukuumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera. Ajja kubeera naffe. So amawulire gendeeta, mawulire ga mukwano, mawulire ga kutugatta ffenna, ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere b'amazima. Tubeere benkanya. Ebyo Bayibuli byetuyigiriza, ebyo buli ddiini byetuyigiriza. Nga mpunzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumakinga sure omusumba Yiga mukwano gwange tumukopako ebirungi byonna byakoze. Tumakinge sure nti bwe tumuyizeeko tebikomaawo. Ebyamusobako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze kisa, kuba Katonda alamuza kisa. Muganda wange Honorable Kawalya ye Speaker wa KCCA. Katonda atuwa obulamu bumu okuyita mu nsi eno. Naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tuvuddewo batujjukirireko naddala ebirungi bye tuba tukoze. Olunaku lwa leero nzijukira nti mwatuma oluguudo Haji Nasante Baggala. Yali musajja wa ghetto, ekyansanyusa nnyo. Kubanga kijja kuba n'abaana ba ghetto abaddako mu maaso okwekiririza munokola ebirungi nga bamanyi bajja kujjukirwa. Njagala okusaba mukole ekisoboka. Tulinamu enguudo nyingi nnyo muno, tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno. Njagala olw'eggwanga lyaffe, olwa NUP, olw'abantu ba ghetto ne ku lw'abavubuka, Pastor Yiga waakiri abeere n'oluguudo oba n'ekijjukizo ekirituukibwa. Oli Speaker wa KCCA kino kikugambe nga Pulezidenti wa NUP ate nga Pulezidenti wa njagala abantu bano bakuwulire basina baabwe, njagala bakuwulire nga weeyama. Mr. President, President waffe wakunyaddako kiba kibi okuba nga olina enjogera. Naye njagala okukakasa
abakungubazi balwalero nti bricks 2 okuva olwaleero tugenda kuba ne resolution etuwa oluguudo lwa muganda waffe. Baganda bange mwenna muzikirize n'ekino kibategeeze tikubuulya kubuulira njiri naye njagala okukkiriza nti nange Mukama ankozesezza ate akyagenda maaso okunkozesa okukola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe. So nga nkiikirira omugigi gwaffe guno, nga nkiikirira abantu ba ghetto, nga nkiikirira abavubuka ate nga bali bitundu ebisukka mu 85 ku buli 100, nga nkiikirira mwenna abanyigirizibwa mu nnaku 2 okuva olwaleero ngenda kwewandiisa okwesimbawo okubeera pulezidenti wa Uganda. Njagala okubakunga mwena okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe, nga mugitambuza mu bwesimbu, nga mugitambuza mu mazima, ng'abantu mubamulira ebituufu nga mumagula amaaso. Abasobola otuwerekerako bayita mutuwerekereko. Twambala langi ey'emmyufu eraga nti ffenna kobere mu kyoli, kobere muganda, kobere munyankole, omusaayi gwaffe gwe gumu ate ng'ekitugatta gwe musaayi, era kye tusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe yayiwa ku lwaffe aboonoonyi. Kale nno bayita mwenna muneegatteko, twewandiise ate temukomaawo, mutambuze enjiri eyo bannange. Omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze nga ffe tumwerondedde ng'abantu. Omulundi ogusoose mu byafaayo luno lutalo lwa mwoyo era bwe tuba tumaliriza lazima amanyi mu linnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa. Tuyambale
Katonda ali kukuuma ekiro n'emisana nzizemu okusabira nate Katonda akuuma amakago famire yo nsabe Katonda akunyweze mu bikyokola nsabe Katonda akuube bikyoyagala Katonda akikuwe mu linnya lya Yesu agenda seko ebimuli konebe zake mulinde ku matamantu yasobokaga naye musabira ayingira mu mufume yinti na mutima nalukale ogende kama bamusa kakati n'owana mama Sam omumanyi naye ajja mu mufume nti ngaffe twaleeyiseewo nono bikangira mu mufume nti ngaffe twaleeyiseewo ono zaake atwesibyeko nnyo waffe wala naye akoma mu mufume nti ngaffe bwanawedde makubireko muganiza amaanyi Katonda ateeka ekimuli abamawulire ng'asaako ekimuli tulike
abasumba bakitange abali wano tukkiriza leero tetuze kukubaga wabula tuli basanyufu nnyo olw'obulamu bw'omusumba waffe abadde musumba eri abantu abadde taata eri abaana bazaala ab'entumbweze abadde taata eri abaana b'omwoyo yimiridde wano abadde taata wabika bisatu abadde n'abaana bazaala ku ntumbweze era nga ez'omugubbo ayina abaana abazaala mumwoyo ayina abaana bazaala abakozi abadde DSTV so abadde taata wanjawulo nnyo ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli wano okusanyukira obulamu bwe kubaffe abalokole tukkiriza bwe tusaasira essaawa zino si bwe tulina osaasira wabula yatusaasira kubanga yagenze mu kifo ffenna kyetukolerera yagenze mu kifo ffenna kyetukolerera nga bayibuli egamba kosi tuli bagenyi tulimu okugezesebwa kuno Katonda ayagala kulaba obadde tusaanidde ogenda mu bwakabaka bwe muzeeyi wange era mukadde wange kitanga nzaala yenzikiriza ayise mu kugezesebwa kuno era atuuse mu kifo kityo kyakolerera mulimu ogusigadde gye tuli naffe oyita mu kugezesebwa kuno era njagala okwebaza abantu bonna ab'amawulire media platforms ez'enjawulo abakungu okuva mu gavumenti eri wakati n'eyaffe ey'Emmengo abasumba ab'enjawulo Profesa Simeon Kayiwa n'abasumba abalala ababadde nga batunzi n'ennaku bannabyabufuzi kubanga mu kkanisa twaniriza buli muntu Masinatandika kwogera badde nsaba nze ng'omusumba buli muntu wembire ku bigere ebyo buli muntu njagala wembire ku bigere ebyo bw'oba olina muno gw'oliraanye okyogera okugamba era tetuze kukukubaga wabula tuze kugera mu naaso lw'embira bweti kitange yabadde best friend wange ku nsi yabadde omuntu era abakozi ba TV bayinza okubuulira abantu ati batuliraanye bayinza okubuulira era obadde olusanga twogera naye nga tosobola kwawula oba ono taata oba ono mwana I think ne manyi we yabeerera wano ng'akyali muyimbi ye muntu katasobola ekinnyonnyola ennyo kuba twazanyanga ffenna geemu bintu bingi nnyo bye twayogera n'ekimanyi okusinziira ekigenda mu maaso yonna gyali ekintu kimu kyokka ekiyinza okukwasa ennaku kuba nabanga munakuwadde essaawa zino ekiyinza okumusanyusa kuba nabanga musanyuse somanyi wano tulimu amatiini ga njawulo naye ffe wano tulina enkola naddala nga ne katuuti tumanyi okubira Katonda engalo esamba nye tukuba akalu ne tuba ng'abakubi b'eddalu njagala kusaba buli muntu eno omulokole n'atali mulokole ffe tukkiriza Mukama waffe era kitange ali mu kifo eky'okwesiima njagala tukuba akalulu n'engalo ez'amaanyi
Kyagenza okuva mu nsi nga sibadde muzeka. Katonda ampadde ekirabo eky'abaganda bange newankubadde bato kuba ndowooza nsirako ayina emyaka 16 ali musinya 5 then abasigadde ne bagobera ddako yalina emyaka 14 muwala. So nebaza Katonda kitange agenza okuvawo nga nina omusaayi ogw'abaganda bange. Nina bakitange okuva ku ludda olwa taata kwegamba mpulira mu nsi sisigadde bwomu, ate era nsigazza omulimu omunene ogw'okulabirira bato bange. Mu bato bange kwe kuli ab'entumbwe zange, kwe kuli abakozi ba TV, kwe kuli abakozi ba TV, kwe kuli nammwe abagoberezi abasazeeko okufuula taata. Ekyo waliwo omuntu omwe eyase n'aŋŋamba naye olabika oli musanyufu. Basebo ne banyawo njaga okubategeeza nze ndi musanyufu nnyo era ennaku etaano ze siyeerabira mu bulamu bwange. Nze ennaku ezi webadde nolowoleza nti ndi mukaaba ndi mukungubaga, ze ennaku ze sigenda kweraga kuba zibadde za ssanyu. Oyinza okubuuza zitya tomanyi bwekiwulikika kuva mu nsi ng'emirimu gy'obadde okola ensi tegikkiriza oba tegiri kukwenayisiize. Naye nze ndi musanyufu mu nnaku zino etaano ensi ebadde yagala okukkiriza kitange emirimu gy'akola emaze nekkiriza. Naye musanyufu nnyo. Basebo ne bannyabo ffenna tukimanyi waliwo abasumba ate balina enkaanana bugera tebamuyita musumba. Nenebaza Katonda bulijjo ne bayita essabo, bulijjo gye bayita theatre, amazima basawo ng'eno yabadde mutuufu. Eno theatre tugera muno mugamba eno theatre. Omanyi abakusi b'omupiira ekisabo kya Man U Old Trafford bakiyita theatre of dreams, kati eno theatre of miracles. Theatre kuba mutuufu eno theatre ya magero. Okuba ti theatre ya magero tebigenda kukoma. Manyi waliwo abagenda okugamba pasita we afudde takyaliwo, bwe bagamba ekimu Katonda bamuyita nafa. Ekimu theatre y'ebyamagero tennaggwawo ekyali. Kimanyi waliwo ebintu bingi bye mbadde mulye mu mawulire, musobola otuulako wansi. Nkimanyi mulina ebintu bingi bye mbadde mulye mu mawulire naddala ebikwatagana ku TV yammwe mukamulungi, naddala ebikwatagana ku TV yammwe. Naye mbadde nzikyambagamba towuliriza buli kimu. Ekintu kyolina okuwuliriza mu nsi buli kyolina okukulembeza amatu gwe kyegalina okuwuliriza kigambo kya Katonda. Kubanga TV ne theatre y'ebyamagero munasobola sigenda kuddamu giyita revival church, egenda siba revival church. Ne mu kaseera kano kanjiyite theatre y'ebyamagero. TV ne theatre y'ebyamagero bigenda sigala bigenda maaso. Mundamuze mu bulamu bwo siraba kudda mabega. Ndaba abantu abagenda maaso
n'abaweereza bagenda mu maaso esemina lowooza totambula naye nga kwotambula okola progress mu linnya erya Yesu. So njagala okwebaza famire yonna eya MBS TV, famire ya taata, nina ne famire ya maama. Mama wange waali naye yanambe ekintu kimu mumanye ebyange ne mama wange mwabasabira yanambe ekintu kimusaga kamera so munansima sitekubala famire ya taata ya maama ne famire eya chacha abaweereza kasemire ndowooza nsikiriza mbaweereza wano yatandikira ddala ne muzeeyo okuviira ddala mu kibuuya paka nakati ali naye ina ttiimu y'abasumba musumba muwongwe baabiisayo famire Profesa Kaliwa mutabani wange w'ekibuga kijjakolo we nagendayo yagamba abantu tukikwata kuongeza amani nakola interview negamba nale sikyakkiririza mawulire ag'eggwanga Uganda ne mu nnaku zino ettaano ezikiririza kati mawulire gamu omulundi okusookedde ddala amawulire okuvaayo okulaga ekituufu muzeeyi wange kubengalisa amaani bawendeero balaze ekituufu bamwonaniize era nsaba Mukama amuwummuze emirembe. Sijja gamba nti nsaba Mukama omwoyo gwa bulamuzisa kubanga akimanyi teetaaga kulamulwa olw'ebyo yatuuse dda mu kifo beena kitwagala.
Mwongere amaanyi. As you come here, my name's I'm called Keishanyu Tinumcha Arika. I might not have enough courage to explain details to you because the person who's supposed to explain to you is unable right now, as you can see. I kindly ask you to have mercy on me, pardon me for that. As we appreciate you for having honored this great function of our beloved Yiga, Augustine Abisayo Kawala. Thank you very much, indeed. We ain't got much to give to you. But God who managed to lead you up to this place, may He greatly reward everyone with what you want most in your lives in Jesus' name. That is my humble prayer. As I believe that you will give a testimony one day, that when you left here on this day, everyone was blessed in one way or another. I continue to thank all the members of the church, those who used phones, phone lines, those who came physically. Some of you weren't given access to see him, you stopped at the gates. But I have to say thank you very much indeed. And I continue to appreciate the team I was working with while as the hospital. Brian way. I want to see Brian. Wherever you are. Thank you so much, because it wasn't an easy time. But the truth is, Pastor Yiga's issue, it started from South Africa. That is where it came from, and it attacked him. It disorganized him until today. That is why you see him lying there. As you see him, he just became sick. Don't put mixed accusations. There's nothing else. The doctors can witness that we've been working through until his last breath, including the post-mortem. In my history with Pastor Yiga, it takes quite some time. It takes a long time. Because I first met with him in 2006 while he was down there at our old church. But those days I was very restricted. I wasn't allowed to move easily. And I was kind of scarce towards him. But he took maximum responsibility to track me wherever I was. And he phoned me after some time. 2013 I
And we started where we had stopped. We never went back. Until today, I beg your pardon? Until this moment that I'm standing with him here while he's lying down there. What has helped me the most is to stand with him here while he's in the casket. That's the only thing that has helped me. I would have heard his words. I would have heard his testimony with his mouth. But just as he hasn't been able to do that, I don't have much to say. I cannot talk about myself more concerning that issue. I take this opportunity to thank my dear father, because when I explained to him, he understood me. And General Saleh and Pastor Uganda very much. And they've been in a great relationship. Even the last time he spoke to him, it was on the 15th, while he was at Zambia. I thank my dad for the support he's given us at the hospital, because he has supported him, he has sponsored his treatment fully. I was shocked that that person looked at me and said, Pastor has never met General Saleh. Yet they are friends, they even have pics. We have them upstairs. So in Pastor Yiga's last words, this is what I noted most. He loved you, members of the church. He loved you dearly. He loved his choir very much. He loved all the ministers of the church and ABS at large. And I'm sure that he lived, at least he made sure he lives this life after he had cleared most of ABS bills while he was at the hospital. And he asked whoever he had wronged to forgive him. Because I took the responsibility, and I got a pastor, a friend of mine, who came and they prayed together. And he uttered salvation freshly. So I believe Pastor Yiga passed on while he was born again afresh. He had not that, because he passed on while he had just refreshed his salvation utterance. He's having fun in heaven with the angels. We can't avoid crying. It's unavoidable to cry for someone we love, but he had refused it. Because he's now an angel of the Lord. He got a chance and he was prayed for, and he had salvation again. And I really thank God for that, because at home we are born again, so that satisfies me. And I also take the forgiveness of all, especially those who have said this and that, things that don't connect, especially at this rough moment. Because the Bible says, if you don't forgive, then you won't be forgiven. That is why I forgive. And that's what has helped me to last for all this time with him up to now. As I wind up, I say, Omwagala waffe, omulemire, tuli kujjukiranga lubeerera, era tuli kwagalanga lubeerera. Obadde musajja wa maanyi twatendekebwa oba twayigirizibwa okwagala abantu abalina ebiruubirirwa okwolesebwa, naye si bantu bano batutendeka kwagala bagaggaba. So most people are wondering
wondering what I was looking for in Kawala. Especially when he was still in the camp. But me, I was seeing a great man who had a great vision, a great dream. The one was going to be a mighty man of God. And he already became that as well. Because he's not left me alone, but he left with somebody else who is called Andrew. And Andrew also promised me that he shall move well with me. I'm grateful to God for that. I request the choir and let us sing that song of Praise the Lord as we read our readings. Thank you very much for coming. At this time, praise God, brethren. We are the lawyers of the late Pastor Yiga Augustine. He spread his message because you kept his last week. First of all, we thank God for the life of Pastor Yiga. We've been moving in different laws. Both criminals. At the time that Pastor has died, there was a case against him in the 4th month, April. And we speak the truth that by the time he died, he was not at all being judged of that case. He had other cases of his businesses. And we shall speak to those who will stay in the estates to see the way we should take those things. We have Pastor's will, and we read it in 2 ways. There is a message he left for the church, and there is a message for his house. As the pastors are around, here there is a message for the church. Let us read it. This is Pastor's will. Pastor's final testament will. Mulaba ekigambo ekyo ekiriko nti eddaame lye yasembayo okuwandiika. This is Pastor Yiga's will.
This is Pastor Yiga's message. This was the message from Pastor Yiga, which he had placed into his will. This will was done on the 26th in August 2020. This is what he says. My name's Yiga Augustine. And I am making this will of the 26th in August 2020. This will has taken off all other wills of which I had done earlier. And he said that he was born in the year 1976. So the late Joseph Matogo, and he was the son of Paulo Bavirawala Pama Komasimbi. And he was born with the lady, the late Elizabeth Bate. So, message to the church. I have a church. I have a church of Kawala Revival Christian Church. Revival Christian Church. That land, I bought it because of the trustworthiness of my followers. And those are the people who contributed on that land. The money that bought that land came from the offerings, tithe, and the tithes, and the seed given to the church. And he says that his church has got or it had many pastors, but he put in a will that his son Andrew Chengo requested that the other pastor accept him as a senior pastor. And but all the pastors, let them go on preaching. I'm only news of God. I'm only Agamukama face. And he ended up giving this message to the church. He requests his family, children, the grands, with the followers to remain united. And he requested the followers or the believers as they associate with the church elders. Let them associate together and advise your pastor where it is necessary. And he said that
Let him read it in English. I may not be with you physically at this time, but in the spirit I'll be with you. To the television employees, I pray you remain good workers, as you have always been to me, and cooperate with the management, as you have always cooperated with me. I pray that the peace and blessings of our Lord Jesus Christ be with you. I pray that you be in the spirit, you be in the same spirit, and love each other as I have loved you, and as our Lord Jesus Christ loved all of us. God bless you. Now, those things we read out, those are for the church. The things of the house, we request that after the burials, we are going to step behind and we shall read it, because other people ask about the wealth of the properties. So we continue sympathizing together with you. We continue sympathizing together with you. And we thank Pastor Kaiwa, Pastor Sherigo, student Pastor. Let me read my heart, not to great you. His hair. He reads in English. I appoint Jingo Andrew as both the customary and legal heir, who should unite all my children and also ensure unity amongst all church members. That is the message as the church. And we continue to say sorry to all children who have lost their parents. We request that the pastors may continue to pray for the pastor who is left behind. And we continue to request the journalists that let's speak. we tugenda okuteeka Uganda waffe ekyoluberera tewetaaga abantu bangi era famire tuzaalira omugenzi The family of the late n'abasumba together with the pastors, n'abakadde b'ekyaki the elders of the church. waliwo ebifo bitono nnyo. There is just the places are too large. So tonyiiga kubanga tukomawo. So do not get annoyed because we are going to come back here. Tugenda kubalaga omusikaate tumusabire obutongole. We are going to show you the hair and we pray for him. Tin'olw'ensonga efaanana bw'etyo. So for that reason, wadde njagala kino tukikolere wano. I request we do this here.
Kudayo Katonya Kura. Wewe nomubiri ne kudayo mutaka gwagwa. Nowe sogeyo twagala okusaba tugenda okukika omwana waffe. Tukirize Katonda wetu muletegembe n'ekitanga ekyoberera kimwakire. Kitange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo wa Nazareti. Kudise ekitiibwa awamu n'ettendo. Weebasa kubanga oli Katonda yatonda eggulu n'ensi. Weebasibwe kitaawe wa Mukama waffe Yesu. Omusajja wa Katonda ono afudde ng'akkiriza Yesu Kristo omulokozi. Bw'atyo yatula Yesu nga ye Mukama era n'akkiriza n'omutima gwe n'alokoka. Olwaleero omuwadde ekisa okukusisinkana. Tuli romantic nti anywawe mu kifo kyo nga Bayibuli egamba olwaleero ogenda kubeera nange mu lusuku lwa Katonda. Nange bwetyo bwenzikiriza omwoyo gwa muganda waffe olwaleero akusisinkanye ali naawe mu bwakabaka bwo. Kitange tukwebazizza omwoyo wa muganda waffe muwummuze emirembe n'ekitangala eky'oluberera kimwakire mu linnya lya Mukama waffe Yesu wa Nazareti. Tusabayo ekimuli. Hallelujah. Hallelujah. Njagala mutegeere olwaleero Katonda gwe tusinza yasobola okukwata omuggo gwa Musa omufu n'agufuula omusota anakuzaayo ebeera ki mufu. Katonda asobola okukola ekintu naffe tetuvaamu mu kintu ekifu. Olunaku lwenga lutuuse walinga emikono. Mukama Katonda waffe tewali muntu ayinza okuyiiya obulamu. Ekyo kyakuyiiya kya waggulu nnyo. Katonda eka yakisobola. Mubuulizi Sura 12 Loni wa musanvu. Omuntu bw'afa omwoyo guddayo eri Katonda yakola n'omubiri ne guddayo mu ttaka gye bwava. Mungulabire ebyo. Omusumba Yiga nga babadde akakalabye mu kyoka Katonda tulina obumativu. Omusumba Yiga agenda mu maaso n'omukola bulungi. So baganda bange banyinaze tubeebazizza nnyo. Tata wafa mulungi mama. Tata wafa tabadde n'obuzibu bwonna tulazeewo. Tata wafa mulungi. Tata wafa mulungi.